okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kona gwe wanzije mabega wampunza unza waliombobi omutwe nange obulayi wa Delta TV wankona era ng'olyota mukwano osibyotya webali kwera ng'oli mukulaba Delta TV tukole eno program bagiyita okwanjula n'embaga ng'era ng'akutuusako program eno bampita Sharita mazima wanvu tubeera wano ku Delta TV buli lwa Sunday saa zibeera 11 mpaka emu nga tukutuusako emikolo gyaffe mu ssaawa esooka n'essaawa ey'okubiri naye nga nkujjukizako nti yo Sunday wedde twakutuusako emikolo ebiri omukolo gw'omukyala gwemwaga abaneyo n'omukyala ng'ali so intelligent ye Alice Namyenya bwe yali agenda n'omwami we bwe basinga okwagalana ennyo yabuulirira abazadde naddala ku kikwatagana n'obufumbo Alice you're so intelligent no wonder that man had to marry you ate era bwe twavaayo tukutuusako akakyala akamanyiraavu ng'oyo bamuyita Lydia Lydia we yali agenda n'omwami we Wamala bambi nabo omukolo gwabwe gwali mulungi ddala abakola abo bombi bakolebako saloni ekyasinze okubeera ne waaka mu Uganda Sharita's Hair Clinic nawe omugole gya ntukoleko ate era negamba nti mukwano ateeke sente mu programu eno ye City Bridals nga City Bridals ali Kamukamu Plaza Quinte Road eduka namba GF34 opangisayo gawuni emu nakwerako maize dresses zaberere oyo City Bridals enamutya mu kuleeta gawuni wano mu Uganda alina gowns ennungi chain dresses ennungi ku Kamukamu Plaza Quinte Road eduka namba GF34 Gomez nkimanyi omanyi waje nzija ku Maria's Bridals no Gomez ennungi weziti Gomez emishanana ezababuuza sari byonna ku Maria's wali ku Zai Plaza level 2 room 4 yakyasinze okubeera ne waaka mu Gomez Maria's Gomez are the best eduka le kuliko ifananyo byange kale gendayo engato nzija akato sale center mukwano tuna emikolo ebiri tuna okwanjula ko omukyala Maureen atera tulina n'okwanjula ku tugenda okusooka nako tugenda kusookera fenna e Masaka bana e Masaka baba bamanyi ofumba bafumba ettooke bamanyiraavu chobola baba wasa era nga tugenda Masaka kitovu wali ali mu nnume nga tugenda maka ga Mzee Kalule Geoffrey nga yazala omukyala ya yeruka alinga ettaala in fact amasanyazi bwe gagenda Mariam nga wali Mariam nakachwa mukisanga wali amasanyazi bwe gagenda Mariam yakolanga ettaala Kaweesa Godfrey mwami gwe yayanjide era nga bambi bamuwerekeddeko abantu bangi babadde basanyufu okumanya nga Mariam wa mukisa n'enkuba yatonye ku mukolo gwe ekyo kiraga ki ti sente zigenda baawe era bwedda bamuyira nnyingi n'engweze zabadde nnyingi yawadde omwami we ranka halalalala kankulaga omukolo gwo teva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo mukanire mukulaba Delta TV era nga tugenze Masaka mu Buddu nga bw'otulaba tuli mu kuyingira Masaka ano ke kabaga k'ennyendo era nga bw'omanyi season tulimu ya nseenene ze zaatwaniriza era baatupakingidde ne ku nseenene nga tudda kalerekedde butereevu ku hoteeri bwawe baasazewo okuŋŋaanira era ng'enteekateeka yaabwe yabadde nnungi nti buli yatuuse yafunye breakfast kwegamba basobola okugenda ku buko nga si bayala nnyo twamaliriza ne tudda wali eri ku kidde ekitoovu mu nnume mu maka g'omugenzi Geoffrey Kalule nga decoration omulungi ennyo ate ye yatwaniriza mukyala yalonze white green ne yellow era nga bakozesezza munnange fresh flowers ne fruits nga byonna babitadde ku mmeeza eza rawundi abako babadde balina okutuula abantu baadde basanyufu era bwe batyo nange bampadde omukisa n'enjolerako eri abantu naye wagakubira akalango nange nempulira nga ngaagadde nenganywako ne gankola bulungi amazzi ago ge tuyita hill water njagadde obuuze ku bantu bano otubuulire n'amazzi ago okola ngaani mu mazzi ago bwe gabanga gago tugongeremu ebirungo nenzannyo taata bali nnyo ssebo bane mbalamusizza nnyo bannyabo mbalamusizza nnyo basebo mwebale nnyo kujja ku mukolo gw'omukyala Mukisa
mwebale nnyo nakwata budde bwe batyo abako baatuuse mu budde ngeri emmotoka ennene zezazze nga ziragira ddala nti era abazze banene ddala. Omuntu singa abateeka okuleeta omukolo gwe ku Delta TV naye alabikireko ku mpewo akola atya? Bannabuddu ate tubamanyi bafumbirwa era tubeera nnyo muno mu Masaka Rakai nga tukwata emikolo gy'okwanjula banemwe bali kuzaala abaana balungi bannabuddu ate nga bafumbirwa kibakitegeeza balina empisa. Okutuuka omukolo ku Delta TV kyangu nnyo okuba okubi ku 0701 170 658 nga tujja omukolo nga tukwata nga tukuteeka ku Delta TV tukole. Obanga losazeewo kuzikuba zikube kubanga ffe tulina bye twaniirako ne batalabikirako ddala. N'olw'ensonga eyo tuli basanyufu bwe tulaba batusenya ekita kya soda nga kye kyakoze ng'ekiggula luggi. Kino kye kikkiriza taata okuyingira oba okuyingiza abako munda mu kidaala ne mu nnyumba era nga siteepu esooka eraga nti abakkiriza kwe kusindika abaana be bajje bakole ogw'okugema. Bano nno be bakola ng'abasawo. Kutanga mwenya ofuto mkongo nsonga nakola ntaze omuntu nga gwe nombalamu omutuusi bangi banno batiride kumpya agono kumukirano. Enkata eno waliwo abantu abamu abasuubira ti bwe banaagira bako bakole ebyabwe naawe ekwatako okole bwoti. Yongera oyibuluze. Enkata eno ye kitange basuubira okubaako bye bagikoleramu ye zino ze zakubya n'ebuddo tugisansuludde. Mujje tubalabe. Abange nammwe njagala mudigiddemu nga Bobi Wine ng'ayingira Parliamenti. Bayimba ekitiibwa kya Buganda panga omukolo guno gwa buwangwa ate era nga tuli mu Buganda era olwamaliriza Katonda teerabiddwa ku mukolo guno ne basaba essaala. Katonda ayinza byonna tukwegayiridde otaba oluganda luno Mukama olugenda okutandika olwaleero mu byonna nga tukola omukolo guno ekitiibwa awamu n'ettendo bikuddire ogulumizibwe era otenderezebwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Wamu naffe basawo. Abasawo bakomezawo ripooti era bw'atyo okwongera okulaga nti Katonda essala yagizeemu yabaweereza nkuba. Mukyalo ono bamuyita Mukisa ate nga tukimanyi nti n'enkuba bw'etonnya ku mukolo gwo ebeera eraga nti oli wa mukisa. Naye nga dadi naye tumusanzemu obulwadde babuyita Mariarisis. Maria ki? Mariarisis. Nze endwadde ezaagala nnyo nze empananiyiriza ekyo. Era ogenda mujjanjabisa kapainkira ki?
Daddy ngenda muwayo Kamaria cycle. Basawo nsanyusa obalaba. Musawo nkutte mbugalo n'empulira obulwadde obukuluma. Musawo okkiriza nkuteekako eccupa y'omusaayi bambi. Musawo ina plasmania. Manaye musawo naawe ontunuulidde bula nonzijuge. Musawo weebale kujjanjaba Kaweesa wafuba. Kaweesa ki? Omugenzi. Musawo singa wajjanjabisa gano Harriet Kisakye teyandigenze. Kubatwalibwa butereevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa anti omwana omulenzi tazaalibwa mu kidaala. Eka balungi Uganda bulali jangu munnange bw'otuuka awo fukamire mu maaso ga jjajja bw'oba ow'okumunyaga twagala omunyage nga takulinaako nsonga kambe jjajja ebyaffe biri kabanga omwana omulenzi otyo munnange ngambindi mwanyinaze wuyo ataggulula ebigere Tuko bituukirire bwatyo bwe yamulaba iso lya Isaaka lyali ddungi nnyo. Tulengedde okumanya ebikwata ku mugole omwami n'omukyala mu kye bayita okutambula ng'Omuganda. Kuba yazaalibwa mu budde nga bwabuti teyazaalibwa misana ow'okumakya aba wa bizibu. Ab'effumbe bamuwa erinnya lyabwe Kaweesa. Kitange nga wayise wiiki emu sabbiiti emu kitange olw'okubanga nti yali mwana mukatuliki n'abapaatiri baamuyita ne bamwongerako erinnya lya Godfrey. Awo ne baligatta n'afuuka Kaweesa Godfrey. Katamukago nazikunira nga gyali era nga bamukola nga bayita mu kulya emmwanyi n'olwendo lw'amazzi. Otyo kaakati njagala kusaba Kaweesa omukulu yalina okukulaga bwe balya taata omwana mulage kyakoze nawe kyoba okola. Emmwanyi tebagisusa mu Buganda bagiteekayo bukolokolo. Bwe batyo bwe bakola n'olw'ensonga eyo senga taata mukwasa egiraasi kwasa olwendo. Owetegereza nnyo wanyweredde naawe kwata naawe okwasa olwo. Kaakati twagala kukola nga bannabuddu si bali bannaffe bannaggomba bo bwe twabagamba batositingeko ate bayasanjase. Kakati mutulage nga bannabuddu bwe bakola ka toast ako taata laga omwana bwe banywa naawe nywako. Kakati taata leeta egiraasi ogiwa omwana ono weetegereza wanyweredde wennyini naye oba onywera. Omwana anywera ku giraasi y'omukulu aba akkiriziddwa okuyingizibwa mu nnyumba. Tubawengala abantu kubeera nga okyali mu Club Delta TV tukole era nga tuli ne mami ye yazaala omukyala omuzungu bannange mulungi. Mami salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyotya nno nnyabo. Bulungi nnyabo. Sibyotya nno nnyabo. Bulungi nnyabo. Weebale emirimu. Kale naawe gyebale. Weebale kuzaala muzungu. Wazaala omwana yakanga ettaala. Alhamdulillah. Akuze omulabamu ki? Mulabamu okuba n'ekisa ekingi ayagala banne naffe nga bazadde baatwagala. Nnyabo olwaleero owulira otya nga omwana wo takusaze ng'aleese omwami? Mpulira essanyu lingi nnyo 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 ni musanyufu nnyo. Bako ky'omugamba kimugambe soko muwa obugalo mugabe mwana wange weebale. Mwana wange weebale kundeetera mwami weebale nnyo ogondere ddala Allah akuwangaaze ne balo abawa obufumbo obw'essanyu abaterereza embeera yonna okufa kwe kuba kubaawukanya. Kale nnyabo muweyo akakodyo kamu kaba yeesigamako. Kwesiga Katonda
Katonda ebintu byonna byonna byakola byonna bibe asoosa Katonda yasooka mu birowoozo bye byonna akulembeze nnyo Katonda era obwangu bwonna mu bufumbo bwo kulembeza Katonda kuba buli kimu kyonna Katonda yakikola. Kale nyabo kwebaze ku bantu tukuleke mukwano baneyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza n'abantu bonna abaze ku mukolo gw'omwana wange mbebaza nnyo era ndi musanyufu nnyo olw'abantu abaze ku mukolo gw'omwana wange bano bonna ndi musanyufu nnyo. Kale nyabo Katonda bulungi kale nyabo neyanziza kale bambi kyova ku Delta TV tukole tugenda kutuusaako n'omugole. Batyo Senga yafulumye n'atulaga omugole omwami namulaga eri ekidaala. Batata iye tukuwulira mwannyinaze Basenga bakuwulira gye bali bamama nabo mu kasolya gye bali abooluganda n'ab'emikwano abano bakwegesa amaaso kubanga ffenna tuli baluganda mu Kristo wadde tuli nsi ono ye mwami wange ku lw'omwana Nakato Mariam abange wulira engaleeza ab'engabi Senga era bannyinaze mbatadde emirembe egitali okuwene eya Museveni sitegeeza nti ogenda. Senga you are here to stay. Senga gwe kabadde kakodyo kuwene eya Betty Kamya luli yayogeranga birala kati ayogera birala naye Senga gwe tokyukakyuka olinga omutanda naye Senga ekyamazima mukkirize Senga mwe bali kudigida mama Sebyuma bawoluyimba bagenda baveewo Sebyuma bawoluyimba baveewo ne gusumuluka mu part 2 nga bayita mu kuyita abaana bawaka okujja okubuuza ono tunaamalako naye olwaliro nga twakyaziza ekizibu wano musajja akabaka baaniriza ggwe bannange nange eradde nnyo eradde bannyabo mukulika amakulu bannyabo ne baseewo amakubo tukayise tobalwako nnyo wamba bazze batudde
awaayo bwitayina nakyayogera ababuli omulimu gwokola ayogera eki bagambe nakoleranga mu wino naye kati bantigira nkolera mu kikuubo be bano bafaasifaasi kitanga ye diguli ekwati bagambe nti bampadde promotion ngenda kumalaba okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa